Omulamuzi oyo mumulete wakati wano state we naye mumuteeke mubalinaniganye wakati abo mubateeke wakati bakwate bwe bati ati mubazeeko abalala nga tamanyi kiddako alla kakati nensooka nfunayo omusibo mukyafu andapati yagivamu wakati erimu kala gyajagalamu ensekere ayina nnyingi ziringa bumunyeera yeetolerako bwati olukwata n'omudinda ly'empale bwati n'ayiwa wali ng'asudde bona okwata tugeze ki enyinza okugeza ekibamu obuuka nga bwekutte wamu n'obukwata bwoti n'obuyiwa awantu kaasa yatera okutambula nga yeekutte wamu ati n'obukwata n'obusuula wansi aze ensekere zaalina omulamuzi oyo ali awo naye ng'oli enneebaka ye ovanga namuteeka mu kifo ekituufu bw'alina okubeera kubanga naye bw'aba nsindika eruzira genda weebaka eruzira tamanyi twebaka kati baamuleeta ne state balya nguzi nzi kyova olaba Uganda eno etandise okunnyumira ate naye kati ate Uganda ennyumira ndi mwavu nakuwalamu bwe ndowooza ekyo kyokka naye nga oli toli bubi kiri Mukama yampa obulamu naye abakuumye ensekere muteeka wakati awo omusajja agamba ajja ngamba nti omwera ngamba Katikkiro bwe kiri ndi wano n'enyini eyandeeta ow'ekitiibwa tonzijukira mwana kati naawe wuunoze ngamba kigezeeyo omulamuzi wo era kati mwana nziyayo na 14 kati ate wuuno ye ali wano kati ani agenda okunta mwana sigenze kukomawo wano amugamba akati omulamuzi yatunula engeri gye nali mpanze bwe nti ng'abantu 100 mbasibye mu mita 5 balamuze vaawa wano bwe tuli ku kisenge n'awale ensawo yo bantu 100 ze mita 5 wale ecupa weeri distance eyo 10 nga benebasizaawo ate ngeri space ekyali nene straight kagongo ati bwe napanga omulamuzi ne muteekerawo omuntu eyayina ebyobugagga byebyo byeggambye nsekere bukyafu kukolola kufuuwa kwegamba ye talina formula ne bwe kuba kukolola talina kabikako oba kavuddeyo ize tafaayo kakuguddeko sorry boy sorry kati ekiraate ye bwe yeebaka tumunyiga mu kagaali naye wanjawulo ye bwe yeebaka ajjamu okugulu bwati n'akuteeka waggulu bwati ensekere zifune wezi aba asuna gita kiro kyonna atagisuna nno buli sitayiro n'awulira guno kati n'akyuka banne beebaka kagongo kati n'abeebaka waggulu bwati n'abanga akakere bwati n'asobola alyoka vuvuzero obeera basanyuse kyekyeekyo mu lubuto nakuba vuvuzera atuyagala abantu bagambe nti because mpananga budubeera kale kamunambe ayise empewo yakozesa omuzindaalo gwe twatugamba alina omulamuzi yebasawo nasooka omulamuzi ngaali bwati Bikira Maria omwana kyeyankoze kino kati aba akyali kweyongeno waliyo generator kweganga balinga competition emulaga nti gyewatusindika mukuba gyewatusindika Mukama waffe ow'ekitiibwa omulamuzi olabye abantu bwe basula bwe tutuuke tulina abasula ku busenge abe yemu abalina olubuto olunene olwo kubanga wonzibwe nkulengera n'olwo olubuto mmanyirawo ngenda kufuna ku makoloni kwegamba gwe tojja kwagala kwebaka bubi ate ate olwo olubuto lulya luno obunga bwe tulya lekanaali bwe kati olaba mwana ndaani eyaffe gye bakuteekamu kati gwe bakuteekamu eno ey'ekigaali yeeba open ne bakuteeka esooka kati olubuto lwe lunene olwo n'alyoka akunyiga eno olwo n'akunyiga eno kati ne bakugatta awo okusa ne kuzi ng'obala lubazi osserumu oddemu okupika booti ng'olubuto lunene terudde tossa
Kasimuyagala ukyuseemu ate olina kyuka. Erinnya Abdul Musoke tuli Kawaala sawa zino. Tukyagobera emboozi ya Ando n'abasinga bazze bamukola naye alina ebyenjawulo bingi by'alina. Musanze ku saloon Kawaala wano alina akasalooni ke mwali embeera esi nnungi sinzire ebbanga lyamala mukomera. Ande buuza abakulaba tutandike. Musibye mutya bannange aba MT TV media babuuzaako mwenna mu linnya lya Allah timwasuze mutya. Nze kulwange ekintu nuzabwe nti eriiso lyange erimu liraba ekizikiza kyova ngezaako okutunula bwe nti nga ndingalina erya right mu mmunye wakati mu kya bbulaaka ndaba nzikiza yokka. Bwe nkwata ku lino mba sikyalaba naye nga mbabuuzizaako bannaye ndi wano n'omukulu Abudu ankyazizza ate ali ku kamera yaffe ye promota Kasi yennyini wa bulijjo Kawaala TV nga mugimanyi. Kati ndi wano olwaleero abakulu bansazeeko koko bagikutte mumwa badde ndi mu lutalo na mmese zange mu salooni. Posta z'ensimba zizibu awo nyini wetandikira. Tukusanze mu salooni ebbanga lyewamala mukomera mpozi wamala emyaka emeka? Yali 15 emyezi 11 emyaka 16 almost. Nkusanze mu salooni osala nviiri. Enviiri wagenda mu kkomera ng'ozimanyi oba wava bweru w'ekkomera ng'ozimanyi? Enviiri sava bweru nga nzimanyi naye kkomera nga bw'olimanyi nti masini emu esobola okusala abasibe 2,000. Mashini ki? Masini ze musazisa enviiri emu bweti mu kkomera eri limu ng'ate masini eyo si gavumenti si yegiguze musibe kati tugeze nga gwe bakuleese saizi ye erabika akantu kabeera mutuyinza kaaba tetuyinza lya bijanjaalo nga bakuleese Abudu. Tumanya tujja kulya ku muceere tukyuseemu ku dayati. Kakati bwe mutuuka okusala enviiri mwena babasimisa layini ne babateeka ali buli woodi tebereza woodi eyinza okweswamu abantu 2. Woodi otegeeza ki? Kazigo? Woodi rooms mwe tusula oba ze twandiise ddoomu mwe twebaka. Kati ezo buli emu eyinza okuba n'abantu 205 bonna babaleeta ti bonna osayitamu bwati n'abalaba bonna enviiri zibali ku ki ku mutwe. N'agamba kati bonna basale mufulume mwenna musale enviiri osala masini n'ekyamuka osobola nze nali nsazeeko half ku 2,000 komera lya 2,000 abasibe toto nga lijjudde ne nasalako half ne quarter ey'ekkomera 1,500 nasazisa masini neyekyanga masini emu n'ekyamuka amannyo ne gaggwako olw'obungi bw'omitwe n'enkwata eyakagirita n'enkalakata abantu. Ekkomera libeera terisapoozi bagulira masini? Kiringa akayimba ka David Lutalo bwe kagamba wajja na kaveera. Kati mu kkomera polisi eri bweti gwe ne bw'oba olina ssente zo mmeka n'ogula masini n'ogigamba nejja kunsala nze nga nze kituufu naye wabaawo abasibe nga beetaaga okusala enviiri awamu ebyobwannannyini obivaako bayinza n'ogikwata by'amaanyi ne bagitwala kati olina okukola gijje ku birevu byo gitunuze ku mitwe gy'abasibe bali naye mitwe ki gy'osala waliwo yava ku kunaaba nga yeewe omuyiwako amazzi laddu omusi nemugamuyira n'agamba nja kunaaba nadda mu kiyiga okunaaba bakwebya omukomera mbambalaba mbeera waawo naye nasala abantu manyi masini okukyamuka neyeesiba netandika kukuba n'omuliro emabega olw'okuyitinga nga newogiwummuza anti byabwereere baleeta ono obono yakavaawo. Kati twatuuka ekkomera ne libanga okoye n'okusalira ku masini kuba osuubira okusiiga ebirwadde. Awo mbadde nzija osaze mashini enviiri ono alina ensekere ono alina oluusi babamu n'amabwa mu mutwe ogitadde ku munno omulala temulwala.
akatebe komera bya maje Katate waliwo nekiyinza okubeera mu kkomera omwo nga kiri Mbasibe bokka na bokka. Era President Kyova tetera kukkiriza nnyo bantu kola ki kubakkiriza mu mwesale enviri mukole ki oba mwesale ne bano kubanga mu kkomera omwo mulimu abantu abalwadde bangi. Bangi abalina emitima emibi gitali wamu namu abantu nga ayinza okugamba omusibe ayinza okuba omulwadde bwoba bakusazise giyite eno mwesale enviri nafunako damage yonna ate nga mulwadde nga akusaze naye yesaze takulabula kuba bwakyogera guba musanga ate oba ogenda mutta oli bamugambe mbwe enkima emulumye oba osaaga mwana sirika era awo bakuga nti enkima yakulumye bakutandikirawo Septrin ne ARVs in fact ze bakuwa nzikanula kati awo Maxon Bay naku lwali lumu baleeta abasibe balinga 3 okuva mu basi nga 2 babajjawo Makindye City Hall wano Kampala eyo koti ekyasinza promotinga abantu eruzira eya KCCA ekyasinze n'okujjuza omujjuzo eruzira eyo KCCA kubanga kati bakwata omuntu ow'emitwalo Mutembeeyi capital ya mitwalo 2 fine mukubi ya 5 oba omukoze ki oba omuzitwadde ruzira kuba bataziina owebale kakati awo baleeta basi baleeteramu mu Ethiopia alina dreads komen ne bamugamba kati omutwale wali ku church ande wali agenda kuzimusalako walina esinzizo mwana mama mukomeramu ebiri Katonda ate yabiteekawo byonna yagamba abo be Bayudaaya abo bambala engatto emmyufu Bayudaaya abo bakuba mwambala yero affe tundozeera gamba abasibe bonna ba gavumenti babaleetedde basi naye ate ebintu bino bizibu kale ezo 2 gyeziri emyufu ne kyenvu kati siraba abantu beerumangana biki anti wali wabaawo emitendera ate nyambalidde akasaati kano nonzijukiza mulimu engoye za kondemu bwezityo eyo eba y'abakyala kondemu kyeki tewamanyi anti zisigenago mukomere ebisinga mpulira bipya kondemu naye ng'obadde weetaaga ogenda nedda baaba kale kati kondemu oyo gwe basalidde ogw'okufa kati abakyala bambala kakapere kano kennyini koolimu kennyini era kati kyolina okukola kabagabire bugabizi kuume nsobole no saati yange bali bambala biteeteeyi bibeera biteeteeyi ne butisati bubeeramu kuba mulimu bano bannakolamu baleesaani Badi Black eyo baleese Seira Gasumbaze kati abo baloodi ne saaluni bakolako ddulalu yagikola eyattaka zino komera gyali yanyukadde obusibe abo babasiba bamusiba emyaka egi ena yagisavinga nakola saaluni balinga abatamusibye ddulalu ng'alikiriya nga bwolaba mama Muteesa bwasiba enviiri wali ne saaluni bwekola eruzira bwebamuyita abasirikale n'abasirikale bajja bavudde ku mirimu gyabwe batudde babakola ku nviiri gwe tewali kintu kinyiza tewali kintu kinakuwaza nnyo mu kkomera nti omusibe oba munaku naye ate omusirikale munaku omusirikale wa prison munaku asinga naawe omusibe oba gwe omusibe oba omusinga anti akwasisa amateeka alina obbafaanana kati okukwata amateeka okwatiramu ne mu ssente ze ez'omu nsawo omusirikale kati nze omusibe nnyinza ofunayo akasimu ne bansindikirayo 5 oba omutwalo kati gwe afande kuva ku makya paka lwaggulo gina kuba olidde enjuba bakuleetedde abasibe 3 ogenda basala nviiri matandikirawa omuliitwi omulabye dreads komen namutya entunula gyali atunulamu nga yanjawulo namutya okukwata ku nviiri ze naye ng'omusirikale ali wali agamba zisale nindaba omusajja olulimi lwayogera tetujja kukwasaganya mu nnimi
ndaba omuki omusiraamu wange musiraamu nagamba gwe wemvira empanvu sookodde bali kankole ku Seeka ave wano ososodde madiini Seeka nagamba alhamdulillah munange Allah weebale buli wamu otuteerawo ki amakubo ne mu kkomero ntemedde ntuukewo Allah kyogera tekiba kibi kiba kirungi musiraamu yatuula asookera ku sunna nampulira nkola bubi egisala kuba musirikale yali wali ng'agamba njagala mutwe nga gumasamasa sagalako simanyi bwemusitaaki omusirikale nze sirina kalevu yadde masini eryeji naye lwaki basala enviiri ezo tekikkirizibwa kubeera nazo lwaki kati nange nabisanga nandibadde mbuza bajjajja abandibadde bali basomesa ate bonna baafa tebayogedde mwabali mu makomera abaddemukko mu makomera mubabuuza lwaki enviiri zaffe muzisala enviiri ezo nti kyekyo kyenkugamba ekkomera kifo kye bayita oba collection center oba mpulira bagiyita University of Understanding toyinza butayigirayo kwegamba lyessomero erisomesa obulungi ate lyessomero eryonoonera ddala omuntu n'afuuka ekyobulabe tebulaba nti mbadde nkyakugamba musiraamu wasala musiraamu ekirevu sunnayo ogimwedde sunna njijjako bwe nti Seeka asirise tanyega njijjako namugaa Seeka nsonyiwa naye tolina buzibu sala musiraamu tewali buzibu nimusala enviiri nemusala enviiri kati waliwo bwe namutuuka wano Seeka yatandika okugamba jalla jalaalo ya rabbi nga tulyawo musala neŋŋamba nga Seeka bw'agamba jalla jalaalo ya rabbi bannange Allah wedda neegumya nti wangeredde kye wange mulidde naye nga byonna byakubonerezebwa mazima bukya natuuse mu kkomera wano otuzzi endya ensula byonna bibonerezo laba masiini ennuma okukamala omwana agintaddeko nga Seeka akaba maziga naye nga taŋŋamba ginjigyeko akaba bwayogera akaba biri byonna wali tatidde eyomuleeta naye sunna yasinga okunakuwaza Seeka n'akaaba amaziga butuufu masiini ng'eruma tesala ngesalisisa saidi egi mu nsonda amannyo gasala mu nsonda omanagera okubuuza Seeka yava ku kyokkaaba nga basaza n'obugirita kati Seeka nebamuga Seeka asazisa ejjirita ebutula sala omuga Seeka kutano nagamba naye mutuufu noyange erinnyo limukolobodde nagamba alhamdulillah bannange Allah zonkubye omuggo nguwabye ondaze ku bucuukuyemuwayiza abasibe bonna baali bagenda okusala sine bwebanga ekola bwetola omusiraamu agivuddeko akaaba omulala mu Ethiopia yagamba use razor blade kwata ezange ng'osalako emuhimu bwoti dread naye olwali ozikuŋŋaanya eziteekerawo mu nsawo zitunda za bbeeyi kwolwe nakizula nti dreadlocks za bbeeyi kati ezo bw'ofuna ez'omutwe gumu ng'ogwoyo bazigula 3 kati natandikirawo gamba naye ng'ekyamazima naye nga z'omukomera zisobola otundibwa eki dread kutidde baana b'e Kampala bali be basibira eruzira bamanyi ngamba oli mu kkomera ozisaze zifuluma batya ekkomera ofune mu kasembe tebazigaana kyenagambye bye wajja nabyo bw'oba ofuluma nabyo ekkomera likukkiriza naye byogulidde mu kkomera bya kkomera ekyokugeza twagula bu TV bungi mu mawoodi buli woodi yagulanga ka TV mwesondangamu nene mugamba mukyuse muteekeko channel katuguleyo ka flash TV yaffe tuteekemu nga tulabangako bufirimu bakuwulire buwulizi nti waguze flash bagenda kunoonyanga eyaleese abayeekera mu Uganda bani abakunoonya basirikale ba prison munda nga bakunoonya era olukugwako kati gwoba olabye n'emikwana nti gikwegobyeko buli anaatuulanga nti abudi wasibe abamanyi oyo
kimwewera olusindika lwa RP embooka eyinza okwogera RP yani ebo babayita ba responsible simanyi responsible because ebitya personal mukomera bakaguje bakubi ba kibooko RP kitegeeza bakubi ba kibooko abamusibe munno baba ne ku magye tobalaba mu kukumba baba bakumba bwe bati enkofiira neva ku musirikale nga RP oyo ali bbali agironda n'agimuddiza n'amukupirawo kibooko mu layini osaze omusiraamu awedde omusomaali azze teri yaddamu kutuula omusomaali ye yasaba jirita ne bagimuwa basale busazi looko ziri nga bazikutulako kati twagenda ozimumalako ng'akkiriza enviri zisalibweko mu Ethiopia kubanga olwamalako duleedi ng'alinga ente gwekombye wano yalina maapu yetunulamu mu kamera bwati n'agamba all shave all carpet ng'alaba alina ebipaapu genda okuddamu otunulamu mira bwati ng'alina twembi kyekibadde kimugana okusalanga enviiri ng'alina entwe ine ekiubumi wano yakola bweti naye yayogera ebigambo bino mu maaso g'omusirikale n'amugamba omanyi lwaki Katonda yakyusa ensi eno n'ayawula yero n'ayawula green n'atonyesa enkuba n'abufula obw'emisana n'obw'ekiro kimanyi bw'omanyi ebbanga lemmaze n'enviiri zange zino omanyi ssente mmeka ze ntadde mu mutwe gwange guno labika nezikuweeredde okusoma zonna nze nzitadde mu nviiri abigamba musirikale namugazi n'enviiri zange zinkurosingisa ensi nyingi negwe ozisaze mu ddakiika naye ng'amusala just jinjeeri bimu yatoe order sala enviiri mukomera muntu ne bwaba full stop bwati naye nga musirikale bwayogera bayogedde abaala abasigadde bonna tebalaba mu eliti yono ne batyamu mukomera ne bootya ne booguma oda kusala nviiri wakiri embooka evaayo ne mubeera ku layini lwa mpaka n'ogamba kaguma owaayi nange ntuukeyo bankunyule n'otuuka ku bantu obasala masini ekunyula bukunyuzi enviiri za muntu ligwotekako n'omugamba guma ggwe kati ozisala mu nsala yeeno n'oyisaamu nejjawo nemusigalamu obulayini ng'obwamoti mu mutwe n'osalamu bwoti vaayo next mulala abakulu tebabiraba bagulirayo kamasini abakulu reason si kyekintu ekivaawo kibagulire bwemba temuwandiikidde ebitongole nga bino bigaba obuyambi ti Abudu and Company munnange fetuli eno ffe tuli balwadde bankima naye tubadde tulina olunaku lwaffe olwo olw'enkima we lubeerayo enkima ziba nnyingi ezicelebratinga naye kyenina okukola bwe nti ebbaluwa omukulu kyakkolera kuzisayiningako sitampu zigende mbasabibwa obuyambi sijja kukozesa kigambo nnyo kyankima bajja kulowooza mbavumye naye kaŋŋambe nti kale abantu baladde basiriimu nakyo kyogedde nnyo kati kiri generally oteekako ARVs abantu abali ku ddagala lya ARVs awo oba omaze oba okiweesezza ekitiibwa teri bulwadde bwa kitiibwa teri bulwadde bwa kitiibwa anti abali ku ddagala si bulwadde bali ku ddagala yes obasaze nabasala ne mbamala naye nasala paka 12:00 n'enkowa kuva ku makya olidde ki buugi bwange n'akawunga n'ebijanjaalo ate ndyaki ekyova natuuka nenva ku buugi nensigaza kulya bijanjaalo n'akawunga mu kkomera naye olw'enneeyisa yange ennungi Abudu nze sijja kwewaanira mbalya kawunga nali musajja mulungi mu kkomera nalina discipline wavaayo no ng'ogiyina oba wagiyigira mu kkomera navaayo nga njiyina ntonotono naye nga abantu tebanabajjira babulabe kale ng'era bw'omanyi nti ku mbaga tekubulwa musiiwuufu
nange gye nali eyo mbantu abo nensibukamu empisa ate eyo munda oba nga tunayingira nga sinnatwalibwa empisa zansibukiramu wano wabweru nenwanamu n'omuganda wange mu bintu ebyali ebyokusaagirira obulamu ne bugendera awo so nentukako mu University of Understanding Bachelor of kwetoolatola nze ndi wano nga ŋŋamba nti mu nsi muno buli muntu yenna wandiiseeko wa nedda baaba eruzira betuwulira si birungi teri gw'osabira genda mu kkomera olaba bakusibira mu nnyumba n'owulira ng'ofa ennyumba yiyo abakazi tebava mu mayumba basiba omumisa naye muggaliremu olw'empaka olabe tajja kuvaayo tugereze ku buyumba bwa poliisi bakuggalirayo banaye n'olaba nga bakulemesezza buli wamu ekkomera lyo tagenda vaamu leero prison ebanga secondary yo abantu balira ne babata nti kati mugende muzannyemu break time kati ate essaawa yagenda kusoma lekita y'omusanvu ne babikuba ebyaffe ne muyingira ne bababala kati lwaki gavumenti buli muntu asanye agendeko mu kkomera buli muntu alina okugendako mu kkomera ekkomera teryagalizika muntu naye mulimu abantu kaŋŋambe nga tebannaba kutegeera nsi tebannayiga nga tebannayiga nze kansooke nkugamba ekintu kimu Mr. Abdu mu kkomera bw'ofunanga omusibe n'akwesiga mu kkomera n'akufuula muganda we nga gwoli wabweru nga yali munda mwenna nga mu kkomera n'akwesiga n'akubuulira ebyama bye kumanga muganda we bwakikugambye nze mulimu n'ebintu kyekyofaako okugamba ekyo kuba ndaba olina kyoyagala okugusa nina kyenjagala okugusa naye ate nzijjukidde siri above ndi under the law kati mulimu ensonga zange zentunula ne ŋŋamba TV yaffe ogyagala naawe tewetaaga kukuba kibooko singa nzisumulula ensonga ng'ezo aba bajja kugamba ande mumuleeta asusa agira abeerako wano asirikeko kati kyankola obubi nti nze lwaki prison sijoogerera bubi kuba soogerera musirikale yenna owa prison nti alina mulimu ababi naye 100% abasinga balungi lwaki tebanzita bandabirira bankuza nali muto mulimu gwabo nenkula bo gwe mulimu gwe kyova sibalinaako nnyo 15 tejjayo bandiisa akawunga nakalya nno kafuluma dda n'emutwe tokalaba viri enjeru tozirabyemu sitti nti oyo ate akamera kawunga akati nkutwala mu kkomera gwe okyali awo akawunga kali bw'okalya ennaku ezi kaba kalaze sayini nti omubiri kagusiimye oba tekagusiimye ate ekkomera ka prison sika kamuna kana akaffe ketulya makyaddeyo juuzi wano nenkawulira nga bakasiriza entamu engeri entamu emmembe bwewunyamu nga bakagoya neŋŋamba muto wange nabadde nayo waayi essaawa kiyidde kiwulira kiwunya kati oba bakisoosaawa ne mubuulira ebifo gye kigenda bagenda sooka mu ddwaliro televu yagenza ola baketi bazitwala nemugo kirabye pulogulaamu nagimanyi yaddwaliro bwabairayo abalwadde gye bali abalwadde abali ku alagundi waliyo ne bali bamawuba abavaako nga busibe bwamujjako ejja ayogera lulimi Luganda bwe yatuuka eri nayigo n'akyusa yalookingira mu Lunyankole yazivaako asa mwana kasi toli kuleeba akati jankugambire omusanga ali awo yakola ki akunyumiza amulaba nga yamulaba gwe takuliiko gwali awo anyumiza oli gwalaba iye gwagaba nuna mukamera enseko nezimutoka amala nanyiga nagamba ati toli kuleeba
n'amyutingirawo kati ate nosanga nga oli alinga kyalaani mu kuseka lunaku lulamba aseka n'akwata n'omuvugako n'omubuuza buzibu ki bw'omubuuza buzibu ki ng'aggwamu amaanyi ng'azikira kati bw'azikira lunaku lulamba nga teyanyeze kati alina omusinga oseka gwe yamukonyeeko oba Katikkiro waawo odi awo endala kubanga ku muntu mukomera ne yeekwata omukono guno ogulaba n'akwata ejjirita ze tusazisa enviiri bazituwa tusala enviiri masini zaafa tebagula mannyo twesondeera tufune ssente bagende batugulira amannyo g'amasini bagatwala ku buyinja gawagala abasirikale kyenagambe babi nnyo n'okusinga ffe ku buyinja gawagala mu nsawo babi nnyo mu nsawo n'okusinga ffe kubanga ffe tusondangawo kati kange papa prison 2.5 ovuddemu ekiwayawaya buli omu kategedde tugula mannyo gaki kati kolekita gwe baziwa gena n'abuwagala jjukira bwe tuba tuguze masini mu kkomera ffe tugula buli wodi yasondanga masini 18,3 mulinda masini buli wodi emitwalo agaga basibe mwe mwengulira gavumenti egaba kajirita enzo yisaawo emyezi nga 3 tebawa jirita mu kkomera emu jirita emu kapisu ka sabbuuni nonaabako pozite nebaza babasaija komisona general makomera bambi akoze kyamaanyi nnyo abasibe bafuna dayate balya ku magi balya ku kabeji balya ku lumonde natuse makishoni be nga nti asi kibi nnyo bakyusizaamu kadayateko kabeerawo olw'ensonga liri ddwaliro naye bakujja e Kampala bakutwaleko emmoloto oba Nakasongola ojja kumanya nti n'enkuta z'emmuma bazirya ng'oyoyo okulya ku nnyama n'obuliba bw'amabwa ojja bwesunako ng'obweruma olw'ennaku eri mu kkomera ate ye Nakasongola ate ye eri worst nnyo abasirikale baawo babi n'abasibe babi bombi tekuli mulungi bonna babi bakigamba abasibe babi bwe bajja obujjeruziya ne batutuusa eri naawe bajja ku kyalo ekyo bali abantu balina ebitambo balina buli muzo mu byekiro oli abeera bwe aswankula ayagala adduka govanga ku muntu addukira mu bantu 3 atugambe abantu 4 eyebaloko prison namba ngeya rumu emu bwete abantu 4 ba prison namba loko nenge sula modi etya rumu eva kuno pakeri otambula toyo eri wode ina kusula munga abantu bameka kafre balina okuba abantu nga 10 ye tente ye 10 baba na baba bangi amukomera abo batono nnyo naawe sha lujji lweggala ne lweggula bantu balina kubanga nti kati okulaba nti rumu eyejjudde tetulina gikwatako kuluggala nga terwesiba baluggula terweggula komerawo liri fulu nti mukama wange kamisona asibye akugamba mbukwogera abasajja katubakwata ebifaananyi beebaka bubi otutaasa okubire ku balamuzi balirizingeko ku basibe naye ekyo omuntu okukikugamba mbu agenda kukubira omulamuzi ng'ate bwe muba abangi ye baafunamu aba musirikale mutulugunya aba olwazze bwe lwaki olina amalevu ago oli musirikale wano nedda afande n'akukwata ng'embuzi bw'ati omusajja omukulu ng'ebweru obadde ogamba nze onkola ebirala naye nga tonkuttemu awo naye ng'oli akikutte n'akusika ate ssebo buweetonda siraamu afande nenkusanga n'ekirevu ekyo ogenda kulaba kyenkola ab'ebirevu ajja kukubuusabuusa ng'ekikere obuuka okuva wano lunaku lulamba nga gw'okutte ku mutwe bw'oti obuuka obuusire omusajja omukulu bagamba ate aji
ngane byo kubuke bwero bale tobimanyi era nze nsasira nnyo kati muganda wange era nkwera bikirirako nengenda nkogera mu lunaku lumu omubiri ogwo balabira ddala olina ssente gwe bakwebasa mu kigaali gwe kati olaba mwana ndani eyaffe gye bakuteekamu kati gwe bakuteekamu eno ey'ekigaali yeba open ne bakuteeka esooka kati olubuto lwe lunene ono n'alyoka akunyiga eno ono n'akunyiga eno kati ne bakugatta awo okusa ne kuzi ng'obala bubazi osse lumu oddemu okupika booti ng'olubuto lunene terudde tossa kati noyagala okyuseemu ate olina kyuka olina beera wamu munfeemu tebannakulagira nti kyuka nno oteekako ettaala mbagambe kati kibagamba muzuukuke nkwata bukwasi kibooko bwe enzija mwebase mutunudde kati kano kayidde akakugunyu kaweddewo kasaidi kano oyagala okyuseemu teteka terikkiriza kati nze mbeerayo eri nebakako katono mba mpulira buli kenda bakakubagana saizi yo nze Katikkiro obadde oti budde tonnamanya nenkwata kibooko bwe nti amba kati saa kugeusa bayaye saidi ndala ngamba alapizukuka veri nveeno ageuke nga batunula eno kati baseeyo saidi eno endala eno efudde tandikira eri tatatata kibooko ate baku ebayitako nga ndi bwe nti embagamba musituke buli omu akyuse sayini buli omu akyuse buli omu akole ki amaiza nembagamba munsonyiwe baganda bange mbadde sijja bazuukusa mpola muzuukuke kubanga yeesi y'omusibe ebeera nno yeesi y'omusibe ebeera nno lwaki omusibe akolera ku bya weebale ojja obapangise obaleeteko wano mu kibuga e Kampala olabe ennima gye bagenda okulimira wano bakozi naye balima leero enkya nga gumera era te bw'ofuna omukisa enkuba n'egutonnyamu balima leero enkya negumera kikyotegeeza anti ennima y'ekkomera siketema maaso bikka ekiri emabega ekitegeeza wano walima wano ebiba makkati awo abatalimye byobikka n'olinnyaku ebyo n'oddamu n'okubayo emwebuzaawo kyali n'olinnyo awali omuddo n'okuba eri n'osika n'obikkaawo wonna tebagenda birambula kumanya ani yalime wano ng'olambula kyo omusika wa prison atudde eri ali kasigalako emuti agamba alo harakisha kazi sawa ameenda tunataka rudi Boma kaunga na poa msirikale wa Makomera hii tulidde eri ensekoze ziri mmuta agamba leo ande walifanya mzuri nimekuangalia lakini mfanye kidogo kidogo na kesho turudi mkole mpola mpola nenja tujja kudda tukole mugamba fandono katero buli muto baguguze emitwalo ebiri bagula kwani osi nawe bw'osobola okugenda n'obagula luzira gye bali bakuwa olimisa basibe n'obapangisa sobola okugenda ekitalya gwe komera yonna lyogenda ng'oyagala basibe kukolerako bakola lwaki obonaabona ne bano baani abazimbi be baani bakasi bano bakawala TV bano muje mukwate nga wali banzimbira ekkomera lyange tinedda mune kuno eno ku nsi yaffe kuno kwe tuli njagala mumanye ekintu ekyo ekkomera ddungi buli kibi kirinako ekirungi bwe nkugamba nti nno Masini emu esobola osala abantu 10,000 owakana ali eyo kiwakane naye gwe akitegeera kikakase waliwo abanjulira kati ng'omulamuzi w'e Makindye ne siteeti we ojjukira muzeeyi nakujja mu kigaali amusuza mu kigaali omulamuzi kikyotegeza ekigaali bwe tutuuke tulina abasula ku busenge yemu abalina olubuto lunene olwo kubanga bonze bwe nkulengera n'olwo olubuto mmanyirawo ngenda kufuna ku makolooni kwegamba gwe tojja kwagala kwebaka bubi gava mu lubuto
Atate olubuto lulya buno obunga bwe tulya leka naawe ne bulola ekisolo olubuto lwabusukka luli ku butipusi bintu tubiri ebisaladiza ebintu kwegamba byolyanga tobimalaawo n'obireka ku sowaani olubuto lwebisobola ebweru byobadde olya ati bwojja tukulabirawo ku kifaananyi ekyo nti mwoli era tubeerawo nga basuubuzi katale wali oyo Rwanda basuubuzi wali ambirawo afande oyo w'olubuto nagamba oyo otomedde lubuto na mubiri naye temuli bulasi mese ya kanisa agamuleke noga ayinza okuba talaga naye malaga mumpanze mulabe essubi weriri tukeri nenkuwa obuliri obulungi nti nja kulaba ne tukuba essimu olunaku lwonna nga zigamba not available nga muli nfuna omutima ogumanya ogugamba nti kati ono ndi ku kituufu be basudde golodi bano obadde oli ku mulamuzi w'e Makindye nti omulamuzi yalina abo bamuleeta nabo omulamuzi naye bamusiba yali enguzi ne bamuleeta ne ssebo nze nasala omusajja oyo ne jirita nga mugamba w'ekitiibwa eno gye mutusindika lwakuba nze ndi convict si gwe yansiba bana ba Makindye bangi nnyo wano batunuulire baabo balya batya basula batya basiba batya basula batya awo wensinga okwagala olaba ow'ekitiibwa enneebaka y'abaana abo naawe bw'oliddayo mu kkooti ng'ozeeyo tulamu tovudde mu saaviisi bino bibeerawo ne biggwa si mutesika musana eyo tetusika tutambule n'agamba yakulaba naye naasobolawo kati namugamba nendagira bapanga ekigaali mupange ekigaali omulamuzi oyo mumuleete wakati wano state we naye mumuteeke mubalinaaniganye wakati abo mubateeke wakati bakwate bwe bati kati mubazzeeko abalala nga tamanyi kiddako alla kakati nensooka nfunayo omusisiwa mukyafu andapati yagivamu wakati erimu kala gyajagalamu ensekere ayina nnyingi ziringa bumunyeera yeetoolerako bwati olukwata no mu ddinda ly'empale bwati n'ayiwa wali ng'asudde bona okwata tugeze ki enyinza okugereza ekibamu obuuka nga bwekutte wamu n'obukwata bwoti n'obuyiwa awantu kaasa yatera okutambula nga yeekutte wamu ati n'obukwata n'obusuula wansi aze ensekere zaalina omulamuzi oyo ali awo naye ng'oli enneebaka ye ovanga namuteeka mu kifo ekituufu bw'alina okubeera kubanga naye bw'aba nsindika eruzira genda weebaka eruzira tamanyi twebaka kati baamuleeta ne state balya nguzi nzi kyova olaba Uganda eno etandise okunnyumira ate naye kati ate Uganda ennyumira ndi mwavu nakuwalamu bwe ndowooza ekyo kyokka naye nga oli toli bubi kiri mukama yampa obulamu naye abakunsekere kati muteeka wakati awo omusajja agamba ajja ngamba nti omweya ngamba Katikkiro bwe kiri ndi wano nenyini eyandeeta ow'ekitiibwa tonzijukira mwana kati naawe wuunoze ngamba sigezeeyo omulamuzi wo era kati mwana nzeyo na 14 kati ate wuuno yaali wano kati ani agenda okunta mwana sigenze kukomawo wano namugamba akati omulamuzi yatunula engeri gye nali mpanze bwe nti ng'abantu 100 mbasibye mu mita 5 balamuze vaawa wano bwe tuli ku kisenge n'awale ensawo yo bantu 100 ze mita 5 wale cupa weri distance eyo 10 nga bene basizaawo ate ngeri space ekyali nene bataddewo nga buti bwalweyo straight Kagongo ati bwe napanga omulamuzi ne muteekerawo omuntu eyayina ebyobugagga byebyo byegamye nsekere bukyafu kukolola kufuuwa kwegamba ye talina formula ne bwe kuba kukolola talina kabikako oba kavuddeyo ize tafaayo kakuguddeko sorry boys sorry
kati ekiraate ye bwe yeebaka tumunyiga mu kagaali naye wanjawulo ye bwe yeebaka ajjamu okugulu bwati n'akuteeka waggulu bwati ensekere zifune wezi aba asuna gita kiro kyonna atagisuna nno buli sitayiro n'awulira guno kati n'akyuka banne beebaka kagongo kati n'abeebaka waggulu bwati n'abanga akakere bwati n'asobola alyoka vuvuze lobe abasanyuse kyekyetu mu lubuto nakuba vuvuzera atuyagala abantu bagambe nti because mpananga budubeera kale kamugambe ayise empewo yakozesa omuzindaalo gwe twatugamba yalina omulamuzi yebasawo nasooka omulamuzi ngaali bwati Bikira Maria omwana kyeyankoze kino kati aba akyali kweyo ngeno waliyo generator kweganga balinga competition emulaga nti gyewatusindika mukubwa gyewatusindika sebo mukama waffe ow'ekitiibwa omulamuzi olabye abantu bwe basula olabye abantu bwe babeera mbulamu ensi mwengamu otusindika eno obusindisi tomanyi nengezaako n'okwegayirira mu kkooti mpaayo omukisa nteese ne complaina agende gendayo lumu kakati bajja ne state nayeesesa netumuga kati abaana ne bagamba muzeeyi waffe ande akukeeka state ako keko kenyini akanemerako kandeetere anti oyo nze namuwa bwa RP bw'ekigaali state oyo gaali yali avamu ensekere state gwe yaleeta yaŋŋamba Katikkiro nabakozeeko mu nkola yonna abalamuzi yakeera mugamba nze nkirabye olwaleero bwe tuba tusindika abantu mu kkomera obeerangamu okuwuliriza omuwaayo benefit of doubting ey'abazungu eyo nosooka ogimuwa kuba nze kati ndabye ne tugamba state sebo gwe obeera otukaabira nako amaziga ng'olinga eyatulaba nga tukola emisango n'otulemerako batutwale mu kkomera kakati gwe sente z'abantu wazirya ya gavumenti teri bya gavumenti oyo state mumuteekere ddala wano wennyini mukookya bamuteeka watali abatanaaba tebaagala kunaaba bo balya ne mu kidomola kye basuulamu akawunga akalemye bakajjayo ne bakalya naye ng'akulaga ate musanyufu bulungi ategeera bulungi naye ng'alina ensekere bwe basalawo bagambe bakwate ku gino emize gye baatugananga nga tuli ku lujjuliro kwegamba tayinza kusumula muzindaalo wodi yonna neetaseka mwabimanyiira mulina osekamu mwe mwabimanyiira state n'omulamuzi tebabimanyi alaba ekibi nnyo ffe abasigadde ne tuseka ne tumugamba yo kikoze omuzindaalo tumuwulidde oli ku bensi oli ku siteekamu ku aluto kabuzeemu n'agamba kanyongeremu katungulu baleka tebasiimye n'ayingira emmanju n'afulumayo wakati we muyimiridde n'abayitamu n'omukka guli ogubalagala ogw'obulabe tebuuza kati abasibe abo abalamuzi abo ab'emakindi olunaku olwo namusala ebirevu ne musazisa akagirita n'akawulira n'egundi n'akaplasitiki namusala lwakuba yali wa kitiibwa amuga next time tomanya baleeta omwana wange oba mukwano gwange nenzija mu maaso go nga nzize kusaba nega mukama wange yinze yakujja mizindaalo egyali gikuba egisinga egyanze n'ekiro kyonna nenkujja mbuuka obwali bukuluma ensanafu ezaali zikuli obubi nenkuteeka awantu awalungi najjayo omulamuzi eka ne mugamba mukama wange njagadde osuleko mu kigaali ekyo omanye nga mutusindise luzira bwe twebaka vanyuma namuyita ne tufuuka bamukwano ne mugamba mukama wange njagadde nkuyisemu mu mbeera ze tuyitamu nga twakayingira ekkomera ate zibadde zikyali badde nkyakugirayo obukodyo bungi bye tuyitamu agamba mbutuufu ekyamazima ndabe omulamuzi oyo yaddayo gyali emakindi akola
kati ne bagenda bandetera ani ono omusajja bamuyita Lwamuco